Buteri tukomye kuchenda mnana katonyeze musanvu era ngoli mu program yonna enganzi muwanguzi etawanika tukyagenda ne mwana mulenzi mwami Kirungi Derick gwe tulinayo olwaliro mu studio abazadde waliwo ebintu ebimu nti abawanguzi abasinga abaze wegendereza nnyo omwana wo ng'akula kyandibanga emize gy'atandise gijja kugenda nga gikula kasita tugitwala kati nti kintu kiri very serious nnyo nga sinaba mukomyawo njagala okusooka okuyisaawo essomero eriyigiriza okutunga Milex Fashion Designing and Training Institute essomero eriyigiriza okutunga n'okukola fashion z'engoye ez'enjawulo eri abato n'abakulu abaami n'abakyala okuva ku senior 3 n'okweyongerayo naawe omukyala asigala ewaka jangu oyigirizibwe ku Milex Fashion Designing Training Institute tusomesa okutunga uniforms, culture wear nga gomesi, mushanana, kiyindi n'ebirala, bridal wear nga changing dresses, flower girl dresses ne gowns n'ebirala bingi nnyo ate erimu abakola intern students nabo tubatendeka ate nga tuwandiisa abayizi badde ne boarding eri abo abava ewala era mukwano basangibwa ku Hoima Road opposite church ya Pastor Bugembe enansana oba kuba ku simu ku 0754523223 oba ku 0789808880 Milex Fashion Design and Training Institute era nga tukyagenda maaso wakati awo mu kaseera akakajja tewerabira nti St. Lawrence Junior School Kabuwa lyadde ne boarding lirina abasomesa abalungi ddala ate nga batendeke lirina emmotoka ezitambuza abaana balya bulungi n'ebisulo bya mulembe ekifo kisirifu ate nga kigazi bulungi basangibwa Kabuwa Church Zone Gabunga Road bayita abazadde baleeta abaana okwewandiisa kugenda mu maaso okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino wammanga 0772 0506 oba ku 0702 ojja kubanga obakwataganya tugenda maaso ne programu yaffe muwanguzi tawanika Prosper Junior School and Boarding bebatuusaako programu yaffe abo nno basangibwa wali nabweru basangibwa nabweru awo era kuliraana ekisaawe era nga batandika okuregistalinga abaana oba okubawandiisa kugenda maaso okutandirekera ddala nno ku baana aba baby class oba tugambe daycare okutandika ku myezi 6 omwana egy'obuto abasomesa gye bali abagenda okulabirira abaana abo bulungi babayoyoote bulungi ng'omuzadde abadde yeekwasa sigenda kukola ate sirina mukozi ate omwana mutwale ku Prosper Junior School bajja mukuddizanga akawungeezi era ng'alabikira ddala bulungi ebyokulya n'endabirira nnungi ddala ate n'abasomesa okweyongerayo mu maaso mu primary basomesa bakenkufu ddala bayivu bulungi bajja kusomeseza omwana naawe omuggyemu omulamwa bwekityo nno n'abeetaaga talanta zaabwe okubanga zivaayo era ku Prosper Junior School talanta z'abaana zikolebwako mukwano eri gwe yeetaaga kuzina kuyimba sports mu buli mbeera yonna talanta z'abaana zikwatibwako ate weeraliikira byantambula vans weeziri ezikujjira omwana wo okuviira ddala ewaka ne zimuleeta ku ssomero ate n'okumuzaayo ne zimuzaayo bwetyo no bwetambula kwewandiisa kugenda maaso ebisulo birungi ddala badde omumother badde omufather ojja basangayo era bakutendekera omwana era nga bwe yandibadde waka n'okusinga emirimu agikole akomewo ng'akwewunyisa weewunyisa bwe batyo Prosper Junior School and Boarding bwetyo etuusaako programu yo enganzi muwanguzi ye tawanika tukyagenda maaso abaami ku mulundi guno twebaza Katonda nti nabo bavaayo ne batuwa munnange ku bujulizi wadde mpola tujja bakwasaganya ng'ekisa kya Katonda bwe kinaatutwala mu buli mbeera yonna nabo ne tutegeera nti Mukama asobola ddala okusumulula obulamu bwabwe kale katweyongereyo maaso ne mukulu Kirungi Derick. Kaakano obulamu obwo ndi mu P7 awo ndi mu kugimaliriza efujjo tulikoze abawala tubakwanye n'abasomesa oluusi tubeegombye kati tuyingidde mu biseera mu bwavaaka ya P7 ate tuze ku kyalo ku ssomero
tuvuddewo. Kati bwe tuvuddewo ne tutandika abakukwana ku bawala b'oku kyalo ne tubakwana nabo waka ne batukuba kibooko kubanga batutegedde. Ne tubeera nga tugenda ku oluzi nga tugezaako obudde kulaba nga butuuse nga saawa emu we tugenda kukima amazzi kubanga abawala awo tuba tumanyi nti tujja bakwasa bulungi. Kati bwe twatambula mpola mpola bwe tutyo ne tujja nenyingira mu bulamu obw'essomero lya secondary high school. Yenjagala bwenzi bw'ekyalo bwe batyo babukola. Abazadde abasindika abaana okugenda mu byalo okuwummula bonna muba mubutegeddaawo ku luzi ku mboona awo oba miyembe. Kati oba ogenda ku luzi ogenda n'akaveerako omuyembe. Kati oluzi osobola sanga nga ate oluli mu kibira. Kati ate mugenda eyo ne mwekweka mu miti eyo. Oluusi temwakyabanga ku nkuuzo temwagendanga enkuwe waka baali n'ekibira kya kalituusi. Kati baatemanga emiti. Kati waliwo n'olusuku lwa ndiizi. Kati ffe twatemanga bundiizi obwo ne tubuwanika mu miti. Kati bwe bwengera awo oba omanyi oddiiro ekoze eki ebaluse oba ogenda kati okukyaliza ddala mu makaago ag'ekibira ago osobola okuleeta abawala abasukkamu waakiri naawe olye ku bulamu. Naye nga abawala abo mu Katonda ndowooza yannyamba buyambi kubanga nali sigenda nnyo mu kikolwa nali sibakozesa naye nga twali awo kulaba nti oli andabye nkwano ono ng'ekyo eky'obwenzi kyo weekiri. Kati bwe twava ne tugenda mu secondary kyagenda ne kikakkanamu kubanga nagenda ne tugenda mu ssomero lya single school bayitanga St. Leo's College Kyegobe. Kati lyali lya single. Kati obwenzi awo bwakakkanamu senior 1 naye nga abasomesa abakyala abo nga bo oluusi ne bibasomesa nga sibitegeera. Kati nga omusomesa omukyala wajja mu class nga bwajja mu kiraasi okutegeera nga kukomaawo ng'okutegeera kukoma otandika kumulowooleza birala oba singa waakiri ampayo chance nenjogerako naye. Omusomesa oyo yasomesanga literature at first senior 1 we wajjanga mu kiraasi ŋŋanza otulo neebaka ate we yali nga anaatera kumaliriza ndowooza eky'obwenzi ekyo kyo kifugira ddala najja kizuula kubanga yagendanga kumaliriza anaatera okumaliriza ali mu kubuuza bibuuzo nga nze nzuukuka kubanga yampitanga Derick ojja kuzuula omusomesa wo omulala kusomesa literature naye ng'ate nze sibifaako ate nenfuba nnyo okulaba ng'afuuse mukwano gwange. Kati nensigala nga njakira ku ye nga buli kiseera mba mwegomba. Anti waliwo abantu bakono gyaffe abatuwuliriza naye ng'abantu batawaana nnyo ne kibayita obwenzi bw'ebirowoozo. Nga oluusi mbeera nga mulowoozaako nga kasita mbeera neebase mu dormitory nga paka nina omujjukira oluusi nzikirira n'ewakaawe ntandika okulingiza mu madinisa oba waali nga kyo weekiri kubanga twakiranga ku kisaawe nga amakotazi z'abasomesa ziri ku kkubo we tukikirira ku kisaawe nga waakiri olingizaayo waakiri omulabeko. Kati ne tujja ne tutambula obulamu obwo senior 1 senior 2 senior 3 literature oyo neemusuula kubanga nali siina kyemukozesa. Ate kati senior 3 ne baleeta ekizibu ekirala omusomesa omulala wa physics naye yajjanga mu mukyala mukazi ate nabyo ne bitabukira ddala kubanga nakolanga bulungi mu secondary mu masomo amalala naye nga amasomo agasomesebwanga abakyala sanali sigayita era nalinga ngafunamu waakiri F9 bwe mba ngakoze bulungi ngafunamu kapasi 8 kapasi 7 naye nga sisobola funamu credit wadde oba distinction naye nga mu buliwo wandibadde ng'obifuna nandibadde mbifuna kubanga senior 1 senior 2 na musomesa yalinga musajja physics nalinga amuyita English nalinga amuyita naye bwe twatuka mu senior 3 ate senior 3 nali manyi owali literature amuwonye ate najja mu senior 3 English ate ne kujja ne kweyongerako wa physics ne bifuuka bibiri.
kati awo ebintu nebitabukira ddala kati ng'embeera eyo ng'era jjajja era stiru yafuba nnyo nampeerera kati nembeera naye nga pocket money ng'oyo nze simanyi waafaanana oluusi bampa 2,000 nga ye akawunga kakijanjalo ko nkaliira ddala ku ssomero naye nga abalala bagula miceere bawaakiri bagulayo vakedo ne bateekamu ne babuzaabuza ebijanjalo ebyo naye nze nga kye bafumbye ku ssomero kyenkola ki kyendya nentambulira mu bulamu obwo okubonaabona naye nga oluusi nga sibitegeera bulungi nengamba embeera bwekyo bwetambula naye nga amanyi mbeera ya bulijjo naye we natuukira siniya 2 nengamba embeera eno si ya bulijjo station nga nze ab'ewaka teryajja nga kubanga nejjajja by that time yali amenyesa amagulu yafuna accident nga tasobola kujja nzijukira kiseera kimu mami yasindika muganda wange nandeetera overkedo ye station yemu yokka ku high school yange gye nafunako kati nga mbeera mu bulamu bwe butyo ng'anyigirizibwa taata wange siri awo nti anfaako oba mpeerera oba nti awaakiri akubako ajja nandabako nga ng'obulamu ndi byange ng'oluusi n'atera kutuuka mu sitepu y'okweweerera kati nembeera awo obulamu nentambula senior 3 yanyigiriza nnyo kubanga senior 3 nali nkuze nga uniform oluusi ekwekaddiye ebitabo ng'ate olina okufuba nnyo kulaba ng'okoze waakiri ebitabo obikoze eki obifunye kubanga ewaka watuuka okunyigirizibwa okwo nga bakulabe ate nga bo tebasomye abamu ate osoma otya nekuyingiramu ekyo eddogo obusamizi obwo mwalimu anti wange oyo ng'asamira ng'agenda mu ssabo ng'aloga kati nabeerawo nga obulamu tebwatambula bulungi mu senior 3 ne senior 3 ne taato mulimu era gwaggwawo ate ne sente zo ne zigwerawo ddala n'ebibanja byonna bye twayina jjajja n'abitunda sente ne bazirya bitine kubanga bakola n'olwo oluguudo lwa Bwamba Road olwo ku luyiwa Kolansi sente baabawa sente era stiru zaaliibwa naye nga nasigala nga ndi mu bulamu obw'okunyigirizibwa kati school fees n'atandika okwesibaasiba emisomo gyasooka ne gisirikawo senior 3 nembuuza taata neŋŋamba kati tukoze tutya nemugamba school fees n'agamba waliwo sente zinsuubira ninaaba Airtel bagenda kugula ettaka lyange eri kyenjojjoko mu kugundi ku kasozi bagenda kumpa sente naye gusigala ng'okola ki okopa notes kati wenasigala nembeera mu bulamu bwe butyo nga ntambula naye ng'ate mu kopa notes neera okukwana kusigalamu kati ndi mu kyalo nentandika kufuna abawala ku kyalo abadde schooling kati nenfuna omuwala oyo gwe nabeeranga naye oluusi nagendanga ewaabwe nemugjayo netwambuka mu busozi netulya obulamu kati netwabeeraawo nembeeraawo okusoma kwo nekubeera nga kwakunyigirizibwa anti wange nga oyo yali ng'asamira ng'agamba jjajja talina byakola wano school fees tolina nakumuwa kati nensigala neŋŋamba obulamu buno ndowooza sijja busobola neŋŋamba taata ng'asigala ojja kusoma nekufuuka kusoma kati naye ng'abantu ba anti bange mbalina abalina ssente buli omu naye nga teri akola ki akufaako ngo niko guli okugaanibwa nga buli omu tasobola kukkiriza wadde alina ssente ng'ekyo ekyokugaanibwa nga kikoze eki kizze kati nembeeraawo nga nobwokuba essimu ewa anti wo ng'agamba nze nina abanga ab'okuweerera kubanga nina anti wange omu naye nga maama naye nga naye ali bibye naye nga alina ebibye ebimutawaanya alinayo sisita wange alinayo ba brother bange kubanga olidde ye yagamba nemu mutawaanya kyekyo lwaki nali simukuba naye nga yali akifuba nnyo ng'abuuza lwaki tosoma najjako ewaka okula bituuka bityawo mu maaso bwe nakula bwenkuze mu ssomero nvudde mu senior 4 nvuddemu kati nenzijja mu bulamu obwa bulijjo kutandika embeera wali omaliriza gwe emisomo gye gikomyawo
gikomyawo nenzijja taata nga mbuzaabuza kati nenfuna kazini sister wange yali abeeraawo ndejje. Kati n'agamba bba wange ategekayo kugira ku kadduuka oba onajjanga n'okolamu. Kati nansindikira transport nenzijjawo ndejje. It was 2011 nenzijjawo ndejje nentandika okubeerawo obulamu bw'edduuka. Natandika edduuka lyalinga liringa supermarket ngeri gye yali panzeemu nga buli kimu kiringa nga olinga ali mu supermarket. Kati nembeeraawo nentandika kati ekyoyo kiri nekiddamu eky'obwenzi ng'engeri gye nali abawala nga nenamu eri sikiiru nga manyidde abawala kati nsobola kukwana nga bwenjagala. Mukyalo badde okwanisa miyembe? Mukyalo mbadde nkwanyisa miyembe. Bakuleese mu kibuga? Bandeese mu kibuga. Bakutadde mu dduuka? Bantadde mu dduuka. Ebintu by'abantu tobiridde bima? Ante kati awo nayimiriranga buli omu alaba nga nzaali ninawo. Kubanga bwe nayimiriranga mu dduuka ng'aga Katonda mu ggulu toyinza kugamba nti si lyange. Nga paka olina okukkiriza nti liki lyange. Kyekikkirizisa? Anti ekiyimiro kye nalina olubuto nga lukoma eri nga lwagejja. Kati nembeeraawo nga buli omu nomuba nkugambyeko omukyalo omukulu nga tosobola kugaana kubanga nze nali sitaliza ku mutono omukulu. Kati nentandika kubeeraawo nga bano abakyala abajja okwewulawula abo. Kati oyo nga bwe yeewola bw'omugamba kwewola nga otandika kati ng'ogenda ewakaawe ng'omubanja. Kati mu kumubanja ate kukuleetera ssente ng'atandika kumusuulayo ekigambo oluusi takusasula nga mukompasetingira wali. Kati nenzijja mu bulamu mu dduuka eryo. Kati mu dduuka eryo twali tusasula ddabo naye ng'emmanju waliyo yali asulayo yali mukyala ng'akola mu saluuni naye n'atuuka n'akola ki n'avaayo. Kati bwe yavaamu ne kusigala nga weereere omupangisa omulala najja n'abula. Kati sisa wange naye kawasigale kubanga first of all fe abasasulirayo kati tetulaba kiki ekitumenya. Kati nabasigala nga tusasula naye naafunanga obudde ng'oba bakasitoma bakendedde ng'oggalawo n'owummulamuko. Kati ndowooza omwoyo guli gwo gutema kkubo nze saakitegeera nkumpi guli mu kutema kkubo. Ate awo kati awo edduuka kubanga nali siina mu kkubo lyonna wenyinza kugirira kugamba nti ngenze mu kikolwa n'omukyala naye ng'ate bwe baggulawo ko emabega ate awo kyayanguwa nnyo omugamba yite eri ogenda n'oggulawo wano edduuka n'oggalawo ne mugenda eri n'obeeraawo buli lunaku wakiri. Sisitawo yali akuzudde oba yali alowooza nti ndeese mwana kuva mu kyalo? Yali tannaba era natuuka okuvaayo nga tannaba kikola ki okitegeera kubanga kati ye yagenda yajjanga mu kibuga n'asuula ebintu yakolanga n'akomawo ng'asuubudde n'aleeta nansanga nziguddewo ntunze. Ng'ate sente ntunze abakasitoma abo nina bangi. Kati we natuukira buli lunaku buli kiseera buli ssaawa nga mbeera mu bwenzi nga waakiri bw'obanga tufunyeyo omuwala gw'ogambako waakiri edduuka oliggala n'otandika waakiri kunyumyako n'abalala abawala abali kumpimpi. Kati nentambulira mu bulamu obwo nembeeraawo taata sente zenkola nga bazimpa. Taata olumu yankubira essimu n'agamba nina ennyumba gyemaliriza naye amasanyalazi kina tebinaba kuyingira mu kati nsindikirayo emitwalo 10. Nze nange mu kutegeera okwange nakola ki nenzimusindikira. Kati mu kuzimusindikira ku musaala ogwange kati mu kuzimusindikira omulimu kumpi gwe gwagendanga gukoma edduuka nga likola ki liggwawo kubanga baatuuka nga bafunyemu obuzibu obutakkaanya omukyala ne bbaawe ne bafunamu ng'engeri sente bwe zikendeeramu ebintu nga tebazzaamu ate ne balaba nga nezale nti tezikyakola ki olwo gwe nga tobala bino ebyokompasetinga
anti edduuka olitegeera oyinza okulaba ensawo ya sukaali ante kati nze bwe yambalanga nze nalina amagezi nti we nafumbanga amazzi nagezaako okufuba nnyo nze mugamba nti nfumbye ebikopo bwebityo mufuriji ntaddemu ebikopo 5 ate nga ntaddemu 10 kati biri ebitaano byange bikompasetingirako biri ebbanja liri lye batansasula kulaba nti by all means bw'abaze kubala nti aleese buto ekisaketi kya buto kiweddewo nti sente weekoze eki weeziri kati nakompasetingiranga kuki ku gundi awo ku mazzi nga ntunda amazzi kati ne soda oyo oluusi Abraham yali nga afulumye nga wa layisi kati nze namusuubulanga ate nga namugamba nga nkasuubudde ebiri naye nga ate njagala kompasetingira wali mubakyala abatansasula kati nembeera awo sente ewataata nzisindise omulimu okufiirizibwa okuzze nfiiriziddwa sente tisizirabye nomanyi n'ekyoyo ky'obwenzi kireeta obwavu nga waleeta okufiirizibwa edduuka ly'omukazi kati we nagira edduuka nga liweddewo sisita wange akyankalanye ankyaye okukyayibwa kuzze nakwo antabukidde nga takyayagala kumanya yali ampadde akasimu ka Nokia n'agamba nti akasimu kange kampe kubanga yesimu ya mulimu ya wano ku abakozi bembafu nagimuma nengamba omuntu bwomuwa ekintu okimujjako nenganira ddala nengana ogimuwa kati bawe ye yali muntu mulamu yangamba naye tofaayo kati transport akutwala sente meka nti 5 najimpa kubanga bawe yalina sente yali lawyer kati ninya taxi nenvaayo odda mukyalo nzirayo mukyalo kulaba taata byakoze kuddayo ng'ate taata gwe mbadde nsubira kumusanga mu nnyumba eyiye ng'ate musanga mwera akyali ewa jjajja nemubuuza ate taata kiki nti ebintu birindamu byange tojja bitegeera mpamu mwezi gumu kasente kobadde osindika kabadde kalaga kembadde ninsi ate wangamba kagenda mukamazi ugenda gayingiza nembeera awo nensigala nga mpola naye nga ate sabuni mwegulira nga ate n'ekyokulya oluusi ngenda ewa mami ojjajja azaala maama kubanga oba okuze gwe tewuliranga nti okuze wakiri ntetenkanya ennande n'obulamu owaayi ebintu ebyo ebyokutetenkanya wawuliranga olinamu okuswala ate ng'olinawo abawala abawali okwana bakulabe otya ng'ositula kalaya y'omusenyu ng'oba oli mu kulima ng'ebyo byonna nabikyayira ddala nga sikyayagala kumanya nga njagala ku mirimu gye mbeeraawo n'entuula white collar jobs ate nga sibirwaniridde kati nembeeraawo kati akasente kenalinamu kenali nvudde nakenafisa ku transport era kenali nga nkozesa gula sabbuuni naye ng'emmere nga waakiri ngenda ewa mami kubanga ewa mami twali kumpi kasozi kano wali ennyumba ya jjajja wali wewa maama nga nzikirira bukkirizi nendi emmere nenkomawo kati nembeera awo taata naye neyesuulamu eddalu n'atandika kunywa omwenge ebintu ne bitabukira ddala kati newaka ne bagamba kati taatawo yasigala nga yaleka ebintu ng'abyonoonye emifaliso agimenye buli kimu ebintu ne bitabukira ddala newaka nga tebakyayagala kumanya obwavu ne bulumba waka nga teri nga abantu abalina sente nga bagula akadomola k'amata ka lita 5 nga ketunywe waka tuliwo abantu 10 nga ate batandise kugula ebikopo 2 eby'omukaveera obwavu ne bulumba nga nange ndaba sirina lugendo nembeeraawo naye nga ate ekiwoyo eky'obwenzi kyo weekiri naye nga ate ne sente ze nafunanga oluusi jjajja asobola kujja n'akukonvinsinga na mwana wange kola jangu okole nimirako wali nja kuwaayo kenkuwaayo engeri gy'oba weekweseeko eri nga teri akulaba ng'okola ki ng'okola naye nga bw'akuwa olusuku olw'oku kkubo aga Katonda nga sisobola kgendawo
kubanga amanyi bali abawala bajja yitawo bakoleki bandabe obuyinja oba obuyiwa mbambuyiwa ate nze wali ntambula nkubya ebikalu kubanga esaati yange olwo nali ntandise kutegeera ebya fitting esaati nga saagala ekome mu maviivi eza taata ze yali ampa oze mu kyalo na fitting ate manyiridde fitting ate sizirina kati ntandise zino eza long sleeved wakiri nzifunyamu neyobulizabuliza omwo nenkuba ekikalu naye ng'empale nga ngiyimiriramu bandaba ngeri gye nali munene. Kyogamba ekintu ekyo kisobolera ddala okubaawo n'osanga omuvubuka nga tasobola kulafuuba nakukola mirimu gino kubanga atya banandaba batya. Ate weekiri mu bavubuka ne muno mu kibuga nkibalabyemu weekiri katukomewo mu dakiika ntono mikono abalungi.